Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke owennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange nno olunaku olwaleero onsaba nkutuuseeko ebyafaayo bino nabyo obimanye. Omanyi munnange wano ku nsi Buganda twewaayo okukutuusaako ebyo byonna ebikwatagana ku nsi Buganda okugyetooloola munda waayo ko n'ebweru waayo ebyaliwo ebiriwo oba oliawo ne bajjajjaffe bye baalanga. Munnange nno akaseera akaaliwo wano nga Obuganda busaanikiddwa obunkenke. Obuganda bwagenda ku bunkenke anti nga gavana yakatema Obuganda nti gavumenti ya Nnaabakyala yali tekyalaba Muteesa II nga kabaka era n'alagira Abaganda balonde kabaka omulala. Owulidde munnange, obwakabaka bwa Buganda mu luseera lwa Kabaka Kintu bumaze emyaka egikunukkiriza mu 1000. Munnange nno okuva mu mwaka gwa 1300 okutuusa w'owulirira ebigambo bino emyaka egikunukkiriza mu 1000 oluse lwa Kabaka Kintu gye lumaze, Buganda ezeewugira mu mayengo n'okusaabalira mu muyaga gw'ebyobufuzi. Buganda yatuuka ekiseera n'ebeera nga terina mulangira, yafugibwako abakopi ate olundi omulangira n'abeerawo naye nga muto nnyo tannatuuka kweramulira. Waabeerawo ekiseera nga kabaka wa Buganda ali mu buwaŋŋanguse. Embeera efaanana bw'eti gye tuyise obunkenke era tugirambuludde. Era munnange gye nkulambululira mu bigambo bino, abantu mu Buganda baawulwamu ebiti bibiri, abalangira n'abambejja n'abakopi. Obwakabaka butambulira mu lulyo olulangira. Kabaka Kintu yasikirwa mutabani we Chwa Nabakka. Bano bombi baabula bubuzi. Kalemeera mutabani wa Chwa olw'okuba yali asindiikiriziddwa e Bunyoro ate nga tewaliiwo mulangira alya ngoma. Katikkiro we Walusimbi ne Ssebwana baafuga Obuganda buli omu mu luwalo lwe. Ekigenda okutaasa Obuganda ye mulangira Kalemeera, okuba ng'e Bunyoro gye yagenda yazaalirayo omulangira Kimera era ono bwe yakomezebwawo ye yanunula Obuganda n'abuzza ku musingi kwe bwasooka okutambulira. Jjajjaawe Nnakku nnyina wa kitaawe Kalemeera ye yasala amagezi agasobozesa muzzukulu we okweddiza eŋŋoma. Olwo Obuganda ne buva ku bunkenke kwe bwali. Kabaka wa Buganda ow'omunaana Nakibinge mutabani wa Kabaka Kayima yattirwa mu lutalo Buganda lwe yali erwana ne Bunyoro. Yattibwa n'omulwanyi we Namige Kibuuka Omumbaale. Ono yali ne mukyala we Imuganzi omuzira Nannono. Amafumu bwe gaabaggwako omukyala ono ye yasongoleranga abatabaazi emmuli ezaakolanga ng'amafumu. Kino kye kyamutuumya omulwanya mmuli. Munnange Kabaka yagenda okuttibwa. Obuganda bwali tebulina mulangira anaalya ngoma wabula bakyala be ababiri Nannono ne Namulondo baali mbuto. Olw'obuzira Nannono bwe yayolesa n'obumalirivu yasalibwawo nti agira akuuma obwakabaka, bw'alizaala omulangira afuuke kabaka. Nannono yafuga Obuganda akaseera era wano we yajja n'erinnya eryafuuka ery'ekika ky'Abeddirengo erya Nabulya Obuki. Obuganda ebbanga eryo Obuganda bwali ku bunkenke wabula Abaganda baalugera dda nti ky'oyagala tekijja gy'oli. Nabuzaana akwata Banyolo. Nannono teyazaala mulenzi, mujja we Namulondo ye yazaala omulangira. Olw'okubanga kimenya mpisa ya nsi kabaka okuyonka baalinda omwana Namulondo asuumukemu era ebbanga lye yamala nga lya myezi 6 Namulondo ye yali akyakuuma Obuganda. Omwana ow'emyezi 6 tasobola kufuga. Kino kyategeeza nti waali walina okubaawo abakuza. Omukuzi omukulu yali nnyina Namulondo era kabaka omuto yabeeranga ku lukiiko ng'atudde ku mubiri gwa nnyina. Wano bakojjaabe abeddira obutiko we baamuyiyiriza entebe eyafuuka ey'ennono
eyo nga yeyitibwa Namulondo n'okumuyiyiza amazina amaggunju gamumalengako ekiwuubaalo anti ebyabanga bigenda mu maaso mu lukiiko munnange nga tabitegeera. Kabaka wa Buganda owa20 yali Kagulu Tebuukywereke. Ono yafuga bubi nadda ne mukati ne yeewogoma. Oluku olwamutta lwalukibwa era ne lukulemberwa mwannyina Omumbejja Basolo Ndege. Kagulu bwe yamala okuttibwa Obuganda bwakuumibwako Omumbejja oyo. Oluvannyuma Kikulwe n'alondebwa okusikira muganda we Kagulu. Mwango owookubiri ye kabaka wa Buganda owa31. Ono yava ku Namulondo emirundi 2 nga bwaddako ogwokusatu teyaddira ddala. Omulundi ogwasooka yasikirwa Kiweewa ekyali kimenya empisa y'ensi anti Kiweewa omulangira omukulu akulira balangira era tasikira Bwakabaka. Kiweewa yafugira ennaku ntono n'asikirwa Kalema. Kalema bwe yavaako ate Mwanga n'addako. Mu mwaka gwa 1897 yava ku Bwakabaka obutaddirako ddala era n'asikirwa Daudi Chwa II nga wa mwaka gumu bwe guti. Ono yafugira mu bakuza Sir Apollo Kaggwa, Stanislas Mugwanya ne Zakariya Kisingiri okutuuka mu mwaka gwa 1914 Chwa yatandika okweramulira. Ekiseera kino Buganda yali ku bunkenke. Embeera eno eyitibwa buwaŋŋami anti kizira kabaka okusikirwa nga mulamu. Emyaka Kabaka Muteesa II mwe yalamulira gyali gya bunkenke nno ddala. Mwalimu obusasamalo, abantu nga baagala beerondere abakulembeze baabwe, okwesunsulira nga ppamba awamu n'okwetundira ppamba ebweru w'eggwanga. Okuwaŋŋangusa kabaka mu 1953, amasaza okugenda okulumba olubiri mu 1966 awamu n'okugjawo Obwakabaka. Obunkenke buno Abaganda baabuvaako nga bayita mu kugumiikiriza okuteesa ne mu kkooti z'amateeka. Okuva mu mwaka gwa 1966 okutuuka mu mwaka gwa 1969 Buganda yalina kabaka alamulira ebweru waayo nga bwe gwali ku Muteesa II bwe yawaŋŋangusibwa mu 1953 n'akomezebwawo mu 1955. Mu mwaka gwa 1953 Gavana Andrew Cohen bwe yawaŋŋangusa Kabaka Muteesa II Obuganda bwagenda ku bunkenke anti Gavana yakatema Obuganda nti gavumenti ya Nnaabakyala yali tekyalaba Muteesa II nga kabaka era n'alagira Abaganda balonde kabaka omulala. Abaganda baakomba kwerima era bwe yasaba erinnya ly'omulangira anaddira Muteesa mu bigere baamuwa Edward Frederick Mutebi William Muteesa. Amakulu nti tebaali beetegefu okumuwa linnya ddala wadde nga waaliwo abalangira abalala naddala abaazaalibwa Ssekabaka Daudi Chwa II. Obunkenke obulala bwali mu Baganda kwagala kabaka waabwe abalage n'abagereka ekintu kye yakola mu mwaka gwa 1999 n'omulangira anti Kiweewe yaliwo nga tayinza kulya Bwakabaka okusinziira ku mpisa y'ensi. Abange ebyo nno byensobodde okukufunirako olunaku olwaleero. Omanyi munnange ebya Buganda tebiggwayo, tusuunako obusunyi naye nga gwe beera mugumu nti byonna ojja kubifuna wano ku nsi Buganda. Bannange munzikirize nange ndabe ebyandeese nzire Nabalanga Bukoba Kyaggwe. Tuddiŋŋana ate mu kitundu ekiddako ng'ate nkuwa ebirala. Ayi Katonda akuuma Namulondo.